connect pro bano bemmanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect Properties beba kuyunga ku makaga golubererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku masitowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties ekisinga okunyuma ate ku luutu eno nti era maama Kadaaga eyawagidde ennyeganyege yali mu Miss Kavi wulira waaka lwanyuma kali twesunga lumu ebigenda okujja anti mwamulabyeko ng'agalawo nyegenyege yanyenyezaamu ne yeetooloola ng'akonye n'ekipale ennene eyamwamba tetuli nadamu natuliddo manja bange Sabazonta muje mujeno Bizonto kyebakoze muje mujeno Sabazonta magamba olyamba manyi esawa bweziwera zineno Bizonto nga bijja ku siteegi olwono nga bisereka waka nga biri mu biyunifomu Bizonto tesinifuzi kati no tulinayo kashawo katuse mu mwezi gwa Novemba kayawo lugogo wakati Novemba 11 12 tuli mukono 13 kasanga jyawo Bizonto biyingidde site kumaliriza mu kisambiro kya Bizonto ekyawano ku Tavern Woods mwebale kujja kweriira ku ssente kubanga si mmwe mwaleeta ennaku naffe tuyingiddewo Bizonto bya Mukama nga bulijjo wabula tulina show yaffe ennaku z'omwezi 11 Novemba tugenda kubeera Lugogo Wooma Multipurpose Hall mujje mutuwagireko mutuwe ku ssente naffe tuzimbeko ku mmeeza bweziti kale nonkeera mujja kubeera mukono mu Summer Gardens ne Kasangati ng'ennaku z'omwezi 13 ku Sunday tumaliriza mwenna abafuna abalamu eyo nammwe abakyatambula naye nga mwafa ffe tutandise. Bizonto, Sabazonto, are you okay? we are okay. We are forcing food. Ate nga tuli sexually dormant. Katusooke tulange. Ka bizinesi kaffe. Bizonto gy'obuligenda di services. Tukola ebyenjawulo. Ffe twaweereddwa Okutegeka olumbe. olwa Queen wa Bungereza. Tunoonya aba service providers. Ayagala tenda. Ebyokufumba y'emmere. Leeta miliyoni. Ate nno mu bwangu. Ayagala ku mboye z'omugenzi. Naawe jangu otulabe. Tenda ya tenti n'obutebe. Byonna ffe tubirimu. Bweteekako ky'olina. Olina essimu yaffe. Kyokka tukulagula. Kyabafere bangi nnyo. Ng'onaakolagana naffe. Teweebuuza ku muntu. Twagala okubakulisa. Mukulidde nyegenyege. Okuva ne mwavaayo. Tetubakulisangayo. Ndowooza kati muli wano. Emitima gibakuba. Ffe tubalinze bulinzi. Emyezi giyitewo. Omanye ate ekisesa. Nti ate buli mwaka. Kati nyegenyege addako. Abasinga obungi. Bagenda kuba mapya. Naddala abawala abo. Anti abaabaddeyo. Bajja kuba bannakawere. Okusinziira ku byonna. Bye baatugambyeko. Nga bye byabaddeyo. Embuto nnyingi nnyo. Fereka tubasabire. Mubeere mirembe. Ate mwetegeke nno. N'embisika byatabye. Oba mumujjukira. Kibanda gwe yaleeta. Naye eggwanga lino. Oba tunaawoza tutya. Nga tutuuse mu maaso. Nga Mukama Katonda. Atubuuze bulungi. Mwe bannayuganda. Bwe mwava mu nyegenyege. Mwazaako okyawo. Nti twazaako Miss Kavi. Miss Kavi kye ki? Ze mpaka z'abawala. Bannange. Uganda zaabu. Tunaaba tuli awo. Nga ne Nadanga festival etuuse. Ekisinga
oluvannyuma ate ku luutu eno nti era maama Kadaaga eyawagidde ennyeganyege yali mu Miss Kavi. wulira waaka lwanyuma kali twesunga lumu ebigenda okujja anti mwamulabyeko ng'akalawo nyegenyege yanyenyezaamu ne yeetooloola ng'akonye n'ekipale ennene eyamwamba kali mu Miss Kavi era ajja kubigulamu anyenye ku kabina baku maama Kadaaga oba naakajjawa banange saamanya kikyozanamanya kyo yannakazi bwe eyabe Masaka yaggwa oba tennaba yaggwadda ndowooza bajjula wekudaliseewo kyemugamba tebajja yadde takisi ennya nga kyamukola bubi omusango gwali kugwe mu mutuufu yalimba bingi byagatuusa wamma nakazi bwe omulundi omulala bw'oba otegeka sho tomalanga gapaala weekwate ku bababinywa akuweeyo omulogo olaba kejja oyo bino byonna bimanyi oba n'omulogo wali nga wuwe pulobade ye kyova olaba kunwaki enkuba yatonnya nnyo naye ng'ekimalo nti enkuba ennyingi ekyo bwe bungi bw'abantu weetaaga omulogo ekyo bw'oba okimaze tegeera be wayise nti bamaalo nnyo naawe teekamu amaalo amaalo si mabi naddala ku b'e Masaka twamulabako wano ng'ogenze downtown okunoonya abantu naye nga boogenzeemu ate bamwegomba ng'oli wanjawulo nnyo kyeyalina okukola kugulayo sikaati zino ez'amafunya n'engato ya buutu n'enviiri zennyini wandibadde ozireka bweru ng'atadde buloola ne zeezinga ziti awo wandibulidde bwe bagenda omwana naye giraasi gye yalina nga yabeekanyanya ayita b'e Masaka tebayinza kujjayo n'abayimbi bennyini bwe balina okusoosowaza be bawalukagga ne baambululaasi yanditambudde nabo ng'otunda shoyo walukagga aveeyo mu ngato y'okusota n'enkofiira ziri eziringa emizigo n'ebisaati ebinene bino ebya ttokyo awo bonna bawulire omwana tumulina ne sente zennyini wasaba nyingi nnyo zandibadde nga 30 ekirabo ebitaano naye obasuubize emmere nganda weeri ebikongo weebiri baluku n'endaku amatooka amanyige n'ebinyawo bya bokisi obagambe ebyo wandirabye abantu naye babirowoozaamu ne beebuuzaamu naye ngenda eno ngenda kulyayo ki mu butuufu tobamenya oba okyaliwo e Masaka ne bw'oba oyogera olinga we najeera ene weebyo yabiize ffenna bweffe bwe tuba kati ngoze mu buntu nakasi bw'osobola okwatula ekigambo mbw ebinyaanyanyanya bw'abanga akisobola kyagale mutuulire bw'aba takisobola toyinza kuyita b'e Masaka tusooke tumuleke tudde ku kipikya Kamenyo Kamenyo yeetikka wiiki lwakulwana na mukazi kyokka bambi teyakuba jasi kwenyoola omanyi abakazi bano oluusi balimba bw'akebera essimu yo n'alabamu omukazi nga mwekwanyeeko jasi katono bwe kati ng'omukazi atabuka ate batabuka bubi kati bwe baatabuka olw'akantu omutali jesi akatono kati oba oli ayenzeeko abakyala mukyuse oluusi musukka omanyifu abasajja bwe tubeera tuyenda tubeera tetwagala waliwo ekitulinnya kitwambala bweki nga kyonna kikambwe ne kikugamba nti nno kwala omuntu oyo oba ng'agaana ne kikambuwala nnyo n'ogamba owange tekintugira wano kankwana omuntu ng'okwana lwampaka bwe kiraba okkiriza era nga kiddamu nti kati olinze eki mutwale bulungi n'oba ng'agaana era nga kitabuka ng'omutwala mulungi olumutuusaayo ng'era kikutabukira kyejjapalamangu yambala kondomu eyo muteere ku buliri olumuteekako bwoti nga kigamba kolamooti bw'oba ng'agaana nga kikuyingizaayo bwe tubeera tetwagala nga tulowooza bakazi baffe ekisinga okuluma nti bwe kiba kimaze bwoti nga kidduka bwesi nga tusigalawo tutyo eyo y'ensonga lwaki bwe tubeera mulungi olumala bwoti oyagala kwambala nakuddayo waka
ekiri kiba kigguse. Ne ku ssaawa eno Wano waliwo abaami nga kyabalinnye dda bakyegumyagumya. kati naawe omukazi Bw'obanga oli wano nga waliwo akukwana tuyamba okkirize tonyiza ekintu kati kyamulinnya dda olunaamuwaako bwoti nga kirooka kigenda. mukyali naawe Mwawulidde olutalo olw'e Nairobi lwabadde lukambwe byagenza okuggwa nga tuwanguddwa bubi twalusuddemu n'akaba lwavudde muhoozi. weekugambira bino Omuyeekera omukulu kye yakoze mutabani gwe yamukutte bulungi n'amumenya ebiwaawaatiro ate n'amuwalanka yamufudde enjenero n'amuggyako obuyinza kati naye ali awo nga bw'olaba Sejjusa. mwe bambega abali wano Mutukwate bulungi temugamba muhoozi nti tugambye nti nno takyalina maanyi gatukuba kibooko okutukuba asobola wonna waayagalidde naye takyasobola kwe kuba n'amaanyi agagamba nti nno abajaasi mugende mutimpule Kenya ekyo takisobola okutukuba obukubi ekyo kyasobola era mumutugambire nti yadde baamugobye feno tukyamutya era siriyasi naye ng'okugobwa yagobeddwa Luganda omuyeekera muzibu tali ku bya musika oba gwe musika oba si gwe musika bw'ova mu layini yo bwoti akuyisaamu eggaali. kati ku ssaawa eno Oyo bwana muhoozi alinga kayihula amaanyi poteya agatukuba mwegali agaduumira gatalina kyokka baatuwonyeza twabadde tuli bubi omanye abanakenya okutuvuma obubi ennyo bigayi byatuvumye ne twekweka tuti nga bireeta kimu kimu nga tuyiteetamuse mbu muhoozi yagambye mbu ye n'abajaasi be basobola bulungi okuwamba Nairobi mbu mu wiiki esi bali baatuvumya bubi tebaagala kumanya ate bo mu kuvuma balumbye muzeeyi oyo baamuvumye nnyo simanyi oba mwabirabye badidde ekifaananyi ekyajjajja oyo ng'ali mu suuti embi ne bakireeta bwe bati ng'esuuti yombi nga naffe tukiraba nga kye bategeeza olwo nti taata wa jjeno ayambala bubi wulira akamanyiiro kyatunyiizizza nnyo era bajja kwetonda bagamba batya nti taata wa jjeno waffe ayambala bubi bunono mujoozi yadde kye baakoze ekyokuleeta ekifaananyi bo muli balowooza nti olwo baawangudde naye ffe tukimanyi eyo photoshopu pulezidenti wa wano tayambala bwatyo baafunyeyo omuntu ayambala obubi mu kusuuti okunene agatalina sheepu ne bamuggyako omutwe ne bassaako obwono ogwa jjajjaffe kubanga bayomba ekisuuti kiri kibi tayinza kukyambala ng'ekikooti kiri kiti kirimu oversize empale ng'eri eti lumoolo yennyini naye baanammwe mukika mutunoonyako ki omusajja gwe musokoola yabaddeyo mu byammwe baavumye pulezidenti waffe olw'ennyambala ye ne tutuuka tayimu egamba nti naye tetulina busobozi buyingira Kenya ne tukwata omwomu ne bagenda ekitalya Kenya yeetuvumye bannange etuvumye bwe baavudde ku ngoye ne badda ku toyireeti baayogeredde eyo n'obusungu butuluma omanye oli okujja ku twita kwennyini wansi wa twiti eri kyeno kye yatuyitiize nassaawo ekifaananyi ekya toyireeti ya mwami Museveni kyatambula naye eyo n'awandiika nako mbu naye kintuggwe tujjeko amagezi aga toyireeti taatawo nga baafuga ng'akaddiye yenna nga ne pata zaafa takyalina maanyi kekuumako yadde alina kuba kumpi na kitoyireeti ffe totumanyiira bano abanakenya baatukutte bubi nnyo baatuvumye kikungu tulinga olwana nga bagaayi bano bagamba mbuno jeno waffe Mbekete ne taata we bombi bave ku ggwanga lyabwe erya Kenya yaabwe mbu badde ewaffe batufugire mu ttooyi ekyo kyatulumye nnyo kamanyiiro kennyini ani yabagamba mu pulezidenti waffe tasobola kubaawo nga tewali kabuyonjo ate no lwabutamanya naye emmotoka eyo erimu ebintu bingi ate eby'omugaso erimu toyireeti ekyo mwenna kye mumanyi erimu ekinaabiro ky'otuusa
n'otooca omukulu bw'akoowa ng'ayagala kunaabako agenda kugenzi buli wayagalidde mulimu ekisenge kye mwakyusiza engoye mulimu n'eddiiro tolimba bantu ne swimming pool okisusiza nnyo ene bweyo teriimu obadde osusse abaana batuvuma abanakenya bavuma y'olaba beevaamu ne bafuna n'amaanyi agavuma jjajjaffe gy'obukadde bususse nedda abo balimba tebakwatirawo wa oba mulaba mukadde ffe gwe twalonda wano era yoyo gwe tulina tetulinaayo mulala mwe wammwe mukyusa ewaffe tuli awo ewammwe mukyusa bantu owaffe akyusa poozi ye bwe muvuma obukadde mulaba asumagira bannange mutuleke temukuleetera bizibu bigaayi binene okumanya bimanyiira byatuuse ne tayimu etulangira ennyonyi mbu bo balina nnyonyi ffe tulina kalooli mbw'olw'okuba balaba nga balina 22 nga ffe tulinawo nnya ng'ate obubiri butono naye yadde tulina buna kasita nazo zaffe bakulu abanakenya muddeemu ku mpisa temutuvumira bakulu ezo mpisa mbi nnyo naye kambuuzeemu kati ebyo bye biti ng'abantu abaffe ab'omuliraano badda ku jjajjaffe tebamuvuma ngeri eyo ddala ebyo byebiki betone bwangu tosobola kuvaayo n'omumenya nyambala ye mbuno nkadde nnyo era yambala nnyo ate n'otakomaawo n'oleeta n'ebyemmotoka mbweya toyireeti azifu mugyetaaga nayo nze kye nasanyukira kiri ekintu kimu nti pulezidenti waffe yeeyamba mu benzi pulezidenti waffe apama mu benzi ate eyo kiraasi yegiteekawo yennyini gomanyi kyekitegeeza omuntu okubeerawo nga naye baba apama akola mu benzi ekyo kinene nnyo tekimala gasangika byonna byonna babikole naye jjajja muleke tali mu ntalo zaabwe mwe muyombereeyo era mbasaba kimu tubeegayiridde temumutaginga mu posi yonna tetwagala beekwase nti oluusi temumumanyi katudde mu lwabwe oluswayiri oluka tufube nnyo okulaba kino mutufuna wewe watu wa Kenya bantu mwala Kenya tunababadilisha tubalamusizaako tunasikia vita tuwulidde olutalo huko kwa Twitter nga lulyayo ku Twitter munadanganya na twetwe mwagala kulwana naffe twetwe iko tayari eno teri buzibu bwonna kama mbaya sawa hii kyokka ate muli bantu babi nnyo sisi wanavuma uzeyi kati muzeeyi muvuma waaki wanapinduzi dressing code mwasoose ku nyambala wanapondoka kwa toileti ne musaapa toyileti eyo gyatambula nayo mugiwala n'okukamala wadadanganya kwa mikuka ne mudda ku myaka gye kama uko uzeyi mugamba mu buzeeyi nnyo uzeyi wawewe mukadde afuga mmwe uzeyi wawewe wetu oba mukadde waffe ow'eno badilisha pande hii punduza munyonyi ne muvuma ennyonyi zaffe Jamila analiya kyayogedde ekintu kimu wanakamata punduki nti ffe bwe tulaba akubakuba tunavumilia tusalawo busazi sasa tubonge muve mu kulwana tupondoke bwana tuteese bulungi jenerali anaongea oyo gye naayogedde iko mutini sana muvubuka nvumbuulo wanataka usungu bw'anaafuna obusungu anapiga wewe ajja kubakuba oyo yoko lwali lubaawo naye abaana batuvumye Bizonto, Bizonto. Are you okay? We are not okay. Why are you not okay? twagudde mu bizibu Ebizibu ebyaki ebya Bizonto mu bigamba abantu omwami waagamba nti nno jayanti yamukwatira mu nva jayanti agamba omusajja alimba mbu ye muntu mulungi tategangayo kibatu omuwala agamba ng'omwami atabuse amuganye n'okukola lwakugaba nswaze bikyatusobedde biri awo olw'ebityo kakati olwaleero omukyala ali wano ekyokukola naffe kikyatubuze kati omusajja mukambwe alinga nnumba kyova olaba baana oluusi kikaluba okuba n'omukazi ng'ali mu mirimu gino faani bwamusanyukira ng'omwami anyiiga maneja bwamukubirako nti oyo akugamba ki ebyo ensonga lwaki lwaki abawala bano bashiba n'abalala balimbiya jasmine tekuliiko mufumbo bino byabatamadda sebo omwami wa anna tukwegayiridde omukyala
muleke ajja akole bambi bw'abanga oyagala ng'owulira oli bubi jangu ng'oli naye olumala okukola omuzeeyo eka ffe tulina buzibu bwe muleeta okukola otuule wabbali bw'omala okukola bw'ati nga bweddirayo eka ne bw'ogamba nti bweba nzize naye saagala mumubuuze ffe tujja kukikola tusaba ekintu kimu omukyala omuleke ajja akole yeetaaga omulimu ate galaffe kennyini era tumwetaaga bafaani bayomba ate naawe bakuvuma kati okubyewala bwe mukwate ku mukono omuleete ku mulimu bw'omala omuzzeeyo alina kontulakiti ye ate ekyali nnyo mwandyesooti nze ne tugenda mu maaso kati gwe jayanti wandise luganda bw'oba watega ekibatu siteganga ku kibatu oyogera amazima gwe buuza omuwala nga toli mwangu nnyo kati gwe mwangu ennyo ate bagambye nze nange bampayiriza toteganga ku kibatu siteganga ku kibatu lwaki bakusonzeemu owaanye nvaako wamma gwe femero wange mukama wa bakutega ekibatu nze simanyi bya kibatu okakasa tewagaba ng'ate ngabirani oyo jayanti nze tankombangako bakomba n'okukomba obadde kisebo yogera wano amazima amazima agaki wawa ku jayanti nga biki ebyo byengaba kati tubuulireko anti obuuza bubi taata oli jayanti mukomole mukomole taata oli mukomole naye obakyooza femero nsasula enju naye naawe tuveeko nabagamba ng'ogwekwana twali twekwanyeeko abo abakazi abo mwe mubalabira wano naye bamutawaana bano bantu babi nnyo omuntu amala emyezi nga tanaabye mu mutwekwe oyo aba muntu ki temuzanyisa bakazi asalako ebisige bye ate n'asiigako abantu omumwa akusiigako n'abikomba n'abirya nasaako ebirala oyo muntu kikaaki omuntu asobola okwambala empale ng'emusala mu kabina munda ddala wakati n'abakampatebo oyo aba nsaaga ayambala engatto nga kakondo kali kati n'abanga akanyonyi tozanyisa bakazi abo bakolebwa batya bantu ng'abyewuunyo abeera mu sekisi ng'awomerwa okufa ng'ate akuba enduulu ng'alinga kwe batuga bw'osukka obunene nti ani kw'oyuzaayuza bw'obanga Lwasa nti ani kw'ozanyirako bw'omukwana anyiika mwe ebisajja bimanyiira kyokka bw'ajjanga wano ne batamukwanako ng'agenda kubasa lwaki tebankwana ekitonde ekikazi ekyo ekitudde awo kyegendereze nnyo si kirungi n'akamu bw'abeera mu makaago ekyoya kiba kiti nga kiringa ssanja kikutta akabira bw'aba agenda wapya asooka kukisala neweebuuza muli kati ono yabaaki obukowekowebwe katonda bwe yamuwa ate agwongerako obulinga obwaddole n'atuula abantu ng'alinga nakaba omuntu asobola okuva waka gy'asula nga yasiibye muddugavu n'atuuka waneeno ng'ate mweru ng'oyo olwa meekaapu ate n'atayiminga buli kadde asituka abakazi abali wano nga bateeze alamu buli dakiika 5 azaako leeya akameekaapu ne lipusitiiki tebaagala kubakwana ate beekolako lwabasajja kati oyo omuntu ki toyinza kumusobola omuntu abaawo abakazi abo bw'oba wootudde awo nga waliwo omukazi mutunuulire bwoti omwetegereze ogenda kuzuula ng'enviiri z'alina ataddeko nteeke kyokka alina ezize azikweka munda tayagala zirabike kyokka ate bwe zikutuka ng'ate ng'ayomba bw'ova ku nviiri oti feesi yaleeya nnya zonna za meekaapu ne ku maaso kuliko amabeere origino sigeeganye wano mu kaleega ke wansi waliyo ekisiponji kigaleega bwekiti yongera omwekanye kati eno ku lubuto ataddeyo gata bwonna abusibye ati takyasana kussa
ku kabina waliyo abalwambala nabwo nga feeke bukaluwa okufa obufi konna akasibye ati weeyita muko agatako olukondo lwonna luwanguluti ayagala ebyokulya kyokka ate talya nnyo mufiga agyonoona enjala ateemuluma bw'aba alina kyalya ateekayo nga mpeke lipusitiiki tavaako kati oba bafaaki enjala mpanvu ziti ziringa bitiyo bw'aba alina kyalya oba kisuna atya azeegendereza nnyo si kulwanga zimenyeka kwegamba abakazi oba tunuulira bwoti n'ogamba katonda tibambi weebale kunfuula musajja nawona embeera ezo kati ebyo biwedde musembere tusome waliwo omusomo wano gw'abantu bakulu bokka tugambye bakulu bokka katusooke tubuuze lwaki mwagwagwa wala mwavudde wammwe nga muzze muno mwenge kati nga bwe mwazze ekyokola tewali muwulire omusomo si ffe twabayise wano ekisookera ddala tutwale omukisa guno okwebaza abaami abatudde wano eno nga wakula n'owola kuliko obwa Lwasa omusajja omukulu oteekwa buteekwa okubeera ku levo eyeeyambula bwoti n'oyimirira bwoti mu ndabirwamuulyo n'ogamba katonda tyeno yonna yange naye okuddaawo nga weeyita musajja naye ng'olina mpafu oba kannaswi kano bwe tosaana kwogera n'okuteesa toteesa kati ng'ozze mu buntu Lwasa akyatugamba ki ne bw'oba omwogerako abantu babuuza nti ogamba Lwasa ki ono waakantu oba waliyo omulala takyalina makulu katonda bw'akuyamba n'ogejja bulungi kati beera muyonjo saayi omutayimbwa bwe gubeera mu nsiko mazima ofunamu nti bw'omala okusaayira gugjeeko ekikoofiira anti byabakulu mazima owulira otya ng'osunga n'okukuta gwo bwe mulimu ebimere kunyanga siweti bannange mukyuseeko tugoye okutuswaza abasajja tubamaze katudde ku bakazi mwe tubasaba buyonjo mubufuula ensonga mwavudde wammwe ng'ekibaleese wano n'okuyiga bye mutamanyi kati nno mugume mulina okutegeera nti kati ekiriwo nnyo combination yajja oba mukitegedde okukombinga kuno nga bwe walaba Lwasa tukukola bulungi ng'oli muyonjo nnyo waddira ekigambo kyo n'okikuumira mu nsiko okukomba kuneeno kubanga obuzibu omuntu akayo bw'ati agenda okuvaayo ng'ate asaba tusipiiki wesokoolako nnyo ekyo mukituyambe musale ebinzaali ekyo nga kiwedde munaabe mutukule era kati kino mukiike abasajja kye tukola olutandika bwoti osookayo kagalo bw'okajjayo bwoti ng'owunyako mu magezi bw'owulira tekawunya ng'era okazzaayo ng'okanyoolamu bwoti bw'omala ng'osikayo ng'okamuteeka mu kamwa akamadaamu yennyini bw'agaana okukakomba awo naawe togomba bw'akakomba obulungi awo naawe ddira naye eggwanga lino oba twasiiwala ki bannaffe bali enjala ffe tuli mu kukomba oba tukomba biki obuwangwa bwennyini si kugamba mbuno waliyo sukaali biryawo bwe bityo biringa omunnyo tebiwombamu yadde kati mukomba biki ekyabajja ewammwe kujja wano eno muyiga kati bawe eddoozi si ffe twabayise wano kati nammwe bataata bw'obeera okkiridde tobeera nga Lwasa genda mpola mpola bino ebya Lwasa ng'alinga ayonka nedda si birungi biba bya mpola mpola Lwasa agaayanamu oba agaaya biki nga bwakoona n'omutwe ng'alinga akabuzi ate era tukusaba titokkirira nnyo muliraana bw'oyo gw'okomba alinawo okunyaawo ojja kuyitawo katono obe mu ttanuulu abo bamuliraano genda mpola mpola kyokka ate abakazi na
olukwatako bwoti tobanga azirise muzoola amaaso ne mubanga ebiwukulu abamu ne muwuna nga mulinga ebitambo munakulipize olwokolanga mbwa mulinde bannantube wano babayigirize emirimu ate ekyokubiri apetayiti y'omwami ejjo okyali mu ngoye naddala ez'omunda kati mwe mwambala empale zino eza kotoni zonna nnene ziti ziringa bitengi kotoni avuba wakati n'abanga omuguwa gw'embisi mwambale ennyo ku muntu omuntu wa apetayiti bw'oba oyambadde bubi gwe tomenya bantu bw'oyingira bwoti tolinda kwambula weeyambule mangu tolinda buyambi naye ng'ozemu muntu niko ebikeesawo mazima ddala yaki bamaama mulimba kati mwe abaami nakino era mukiyige ey'okuwaala typhoid CBS FM.